Sebo nyabo atulaba oli kumbozi tebankadde nundi ogwa leero kukyaliza omuyimbi Nakinku omunene ow'amaanyi emabega we yatandikira okuba yakuba ennyimba ez'akabi ezakyusa music industry y'eggwanga lino nti abantu baali bamanyidde nnyo kadungu kamu nga waliwo ennyimba speed kwe zitambulira naye omukyalo ono y'omu ku bakyala abaavaayo ne bava mu bali ekika ky'abantu nga olaba kadongo kamu oli netudda n'amuleeta ng'alimu omuggunda alimu omudigido alinga raga ate ng'ayimba eddoboozi ery'eggono omuyimbi ono si mulala kuleetedde omukyala bamuyita Queen Florence yakubira ddala hit ez'amaanyi tinakati newaba asazeewo okukuba sho teyeetaaga kubaako oluyimba lwaddamu kuba omukyalo ono yakikubira ddala n'akiggumiza ebayita okukinoza omukyalo ono badde njagala tunyumyemu naye emboozi gyenvudde bulamu bwe butambula butya buzibu ki na bwangu ki bwasanze mu nsiko y'endongo maama nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga kakati munnanga balabi baffe baagala nnyo okutegeera Queen Florence yaani nanga abalabi baffe abalabi b'emboozi tebankadde mbaaniriza mwebale nnyo okutuwagiranga abandaba eyo amanya n'eddoboozi yenze Nakamyuka Florence neddira Mpindi nzaalibwa Masajja w'omugenzi eri ekitunguuzi omutete n'omukyala Florence Nakayenga nga bonna kati bagenzi so tinzaalibwa yenze Queen Florence ati n'abantu nze naye nali manyi oba kinyankole ekinyarwanda nange nali ngamba oba kinyankole ekinyarwanda kiki nga Kiganda Kinauganda ate nga Kiganda nnyini nga Kiganda ekitegeera abasinga era bwandi bamanyi kirabika kinyankole ekinyarwanda Kiganda ddala kati Queen Florence gyokulidde otandika otya okuyingira nsiko y'endongo okusooka ddala ewaffe tuli bayimbi twali tusinga nnyo okuyimba mu kyaki ewaffe Masajja nate nembeera mu Nakatemba naye mu kubeera mu Nakatemba natuuka ekiseera ate nga mpulira n'ebyendongo nkola ki nambyagala nangenda mu bandi baali bagiyita Starlight Band nasooka yali ekolerawo emakindye California so we nasookera nengenda nga ndi dansa n'okuzina wazina era erinnya eryange okumutuma Queen nali Nakinku nyinza okugamba nti nga nasazeewo nti kuzina tompunyamu teriyo mpunyamu emboozi tebangadde kati mwali badde mubimanya mutya nali muzinyi nnyo era ne bantuma Queen Florence I was the queen of queen kwegamba nga nze asinga mu badancers abawala yes awo erinnya lya Queen we lyatandikira awo wali okozesa Florence mu kusooka nali nkozesa Florence naye kati nga ate ndi muzinyi nnyo kubanga nali dansa nnyo kati nga bakama bange bagamba ono omwana she is a queen of queens ye queen dancer gwe tukyalinawo akola ki asinga so ne bantuma Queen Florence kati mu mazina ate gye wafunira ekinyege n'oga kati ng'owinga solo tandika okuyimba netandika okuba nti twali mazina naye ng'era tuyimba nga tugegenya ennyimba z'Abamariamu Ndagira abo bamugamba nti wakajanja tuyimba ezo you caught my eyes ebyo bityo nga muyimba karaoke oli ali live mukwano twali karaoke live band eba live sebo karaoke wanjawulo karaoke omuyimbi aba akuyambako oli eyayimba which means nti bateekamu CD n'oyimbira ku naye ate live ate waba muyimbi akuyambako oluyimba oluyimba lwe naye nga gwokola ki ate ekyo ekintu kiyamba nnyo abantu abayimbira ku nnyimba ezo ezitali za karaoke twayiga nnyo okuyimba kubanga walinga nga sizizo naye eddoboozi lirina okuba nga liki nga liryo lyatuyamba nnyo
Kati utandika otya okuyimba luyimba ki wasookerako ani yaluwandiika ani yalukola? Oluyimba lwasookerako nze by the way ennyimba zange nzazeewandikira. Nasooka kuwandiika album y'Omulenzi Yansiima. Omulenzi Yansiima oba wette ekyabulamu gwa kizudde muze kakkana. Eyo album yange nze nagyewandiikira. Omusajja yakuba obulere obwo. Dr. Travis yakola album eyo. By the way nze music wange nasinga obungi Dr. T yamukola naye nga album eyo bambi kyensinga okwebaza nti nayinako bambi abagibeereramu abagiteekako ettofaali mu kunnyambako engeri gye nali omuyimbi omupya. Yayimbamu ayimba muyombayomba lwaki sabaagala sirina luyombo bamuyita Papa Ronnie Ndawula ali Masaka. Papa Ronnie Ndawula nkutumiddeko nnyo e Masaka awo. Nembeera ne Lord Fred Sebata naye yanyambako ku album eyo nga ndi mu studio. Dr. T, Steve Jean, omwami omulala bamuyita Kenny. Bannange mwebale nnyo mwankwatirako nnyo. Egamba zino ennyimba zalina okubeeza akabirwa nsonga abaziriko bonna nga bamenye basajja. Yes, bonna baali basajja b'amaanyi ne bagezaako nnyo okulaba nti nonkola album eyo nevaayo nga nnungi. Naye album yakabi. Era mbebaza I salute you bannaye mwenna. Ndowooza okuva olwo tewadda mabega. Sadda mabega. Album eyo olabika wagigulamu n'eka z'amataka amamotoka biki? Ate munnange ekyennaku ebyo ebiseera twakolanga music naye tetwamufunamu nga bwe twali tusuubira okufunamu. Bwewaawo twafunangayo naye nga katini twalinga nnyo nga tufokasinga nnyo okuba nti tuleeta music omulungi n'abantu okutumanya. Nga kyemufa bye quality ogenda faayo kyengenda funamu wabula abantu bantegedde oshegeera kyembalitidde kinyuma kubanga wakolanga album nga erina okumalawo omwaka mulamba. It's not easy okola oluyimba ne lumala omwaka mulamba nga kwokyatambulira nga ne shows okwezikola ki kwezitambulira. Kati ku album ya Mulenzi Yansiima kwaliko nnyimba nga ki? Album y'Omulenzi Yansiima kwaliko Sivuganye, Mpise mu luyimba, Wansuula waawo, Omwenge, Sivuganye, Wansuula waawo, Omwenge, ani omulala Mpise mu luyimba, Mulenzi Yansiima, zonna ezo zafulumyako album. Kapeera ka Wansuula waawo akayimba ako nange nakaagalanga kannyumira. Naawe baba bakusuulawo? Nedda nali mwana muto naye kale nga tetunayingira bintu ebyo nga kakwata ku mutima katakinga. Kagamba nti bonna batambuddemu obakoye kati ojjawo esomba wankyawa n'enkukowa nange neesonye wanviira nafunayo omulungi atakumanyi mukwano era n'olukadde lweyo zendekera olulenzi lwange buli lwakulabako taata yenna neyeesisiwala nambuuza nga n'amameme gakuba ti kwini toli muddira oyo konze mukwano sikiyinza zendekera emirembe gyange wansuula waawo nolowooza nti ndibye wampisa bubi nnyo sikiyinza kukuddira nze. Bannaye wakuba eyo naye yali hit. Bw'onoonya n'oluyimba lwoga nti luno lwe lusinze kyobola album zedda ndowooza ensonga lwaki zaakoleranga ddala ebbanga ddene nti omuntu yakubanga ennyimba kati abantu oli asobola okukuba ennyimba n'akuba album namba ya nnyimba nga na 10 kuba edda tezaabanga na nnyingi naye nga kuliko ennyimba nga 2 ezinyuma nga bino ebirala bisiba busibi ku bantu. Anti abantu abamu tebateekayo omwoyo nga bakola projects zaabwe. Music mwagala okumuwa abantu waliwo ebintu ebimu byosooka noga nti kati sente nzaagala naate nina okuleeta ekintu ekirungi. Njukira ffe mu music tuli basomesa tuyigiriza abantu byetuyimba abantu mwe bajja ebintu ebimu bye bakola byetuyimba bye binakuwaza abantu oba obba waki essanyu. Kyova olaba nti abantu abamu bwanyiiga
nateekako music ombwa anyiiga nateeka bw'asanyuka nateekako music akagenda mu mbeera eyo you get kakiringa nze wemba ne stress njagala afirigo wemba omusanyufu njagala afirigo ye bandi gye ntulamu bwe nti nawemba sizina afirigo ng'eri ku stage mpuliranga obulamu bwange bwonna oba buli butya simanyi kye bankola kiba kiwedde era oba oyagala okumpa essanyu gwe ntwala mu afirigo oyagala kunyiiza ndi munyiivu gwe ntwala mu afirigo ntuula bwe nti nempuliranga mu butuufu kyekyo abasajja bakuba omuziki abamu twali tunaana kuzaalibwa okitegeera nze nalinga waffe masajja nga nnina emyaka 5 oba 6 naye ng'olya amazzi g'ennyama wandyako ennyama tabaala n'ofa tugerebya ebiseera abantu baali tebuzi nga amayumba si mangi kati affe yabeeranga gaba naye ng'emasajja owulira buli kimu kati nga nze buli ssaawa nga nze mmanyi nti omuntu yenna emyaka gy'aba asobola okugenda mu ndongonala kati nga mbeera ku taata wange nga mugamba taata twaleeyo ewali abo abayimba mbalabeko kati ate onagenda nkulaakula mwanyinaze nazaala ekyala kitabani kye kati musajja mukulu yawasa n'empeta kati nange nali mulera naye nga ndi mutototo naye nga ntegiira kati nga mulera naye nga omwana oyo yansesa nga bw'abanga akaaba n'omugamba sijja kutwala mu adigo ye yagiyitanga adigo ng'agamba ogenda kuntwala mu ndongo ya adigo nti n'omugamba nsirika ontwala mu ndongo ya adigo bandi nga wasirika naye kati ku ssaawa zino omusajja mukulu alina n'omukyala yawasa n'empeta alina nakaweta kutumiddeko nnyo mutabani wange Sam Kamyuka onna wooli omwana ayagala adigo ku myaka oba 3 nalanga yagisanzeewo Frigo Band bannange kakati Queen omaze okuba eyo album ye kupushinga paka wa okuzaako ate ekiddako anti kati olwo bwe nayingira mu nsiike y'okubeera nti tufulumya album nekitegera nti buli mwaka obeera ne demand ey'okufulumya album ate oba olina okufulumya ennyumba 6 buli mwaka kati ekyo kyatujjiranga nti buli mwaka kati mwaka wabeeranga opanga ki ekinaddako ng'okiwa obudde bwegamba ofuna obudde okuwummula si bino okubyayo singo okubasingonefuukira singo anti kati muziki wakakati essaawa zino era abayimbi abaliko kati mbasaasira kubanga obeera opposition wo era ddala kwevuga obeera opposition wo nti buli lero okuba oluyimba ate olina okwevuganya ate ne wiiki ejja ate oleeta olulala okitegeera kaakati awo ekyo ekintu akaliro kaba kangi kyobola abakuba hiti olinakuba oluyimba lumu n'otaddamu kumanya gyali okitegeera kubanga yajja teyeetegesa ate kyala ali ku dimandi eyo nti ate nakoze wiiki ewedde lwawedde ate n'okuzzaako olulala ate nina okukola kino kaakati eyo n'embeera eyo naye egezezaako okucyankalanya ki embeera ya music oba n'ekyalwa kuba nti kati music edda amastudio gabanga matono ng'ate gali so professional kati studio nyingi nga wakaguzifulumya competition y'amaanyi abaana bafulumya ennyimba buli lunaku kwegamba oli asobola n'okufulumya oluyima n'otalumanya naddumanya ekyo nakyo kyogereko studios nyingi nnyo luli twalina studios ng'ozibalira ku ngalo twalina Tony Hozi twalina Joy Tabula Dr. T ani awo omulala Kasiwukira mwali mwana anti yeyo Dr. T yali mukasiwukira Tony Hozi yali ene wa Ediawe twalina ne Joy Tabula Steve Jean alina ebiseera ebisinga abeeranga nnyo mukasiwukira gwe nawulira tiimu Kizito kati tiimu era naye yali wakasiwukira kati Kasiwukira he was a best studio yali esinga abayimbi bangi nnyo gyegerako era ng'obugendo wakasiwukira gwoba mazeeyo kabaka kiba kiwedde yali akabi nnyo ate nga erina principles zaayo kati ssaawa zino wakasiwukira nga osasula wiiki n'osasula ewiiki esudi ebawiyo okumala ki wiiki namba weggwako nga bakufulumya naye nga buli kimu kiba kikoze ki kiba kiwedde naye nga waliwo n'omusirikale abeera wali wa mmundu
tosa kuyingira mu studio nga tuli bwatenze bamanyi gwe omusirikale abeere n'okugeti obuuzibwa omuyimbi omunene agamba mumanyize ebyo tebyaliwo mukwano ebyo tebyaliwo ate kisoboka wakasibuukira principles ezaalingawo ojja ku geti ne bakubuuza gwani ogenda wangana mu studio toli ku appointment era nga essimu ekubibwa waggulu muva eno wansi ku geti nojja noyalinya amaddala paka waggulu ate ne waggulu oluggi luba lwagundula amasannyalaze tusobola tusindika nokaki noyingira ate era bamala okukuba essimu ne babuuza nti ani ajja nti gundi nti mumwetaaga nti nedda tosobola kuyingira naye kati ku ssaawa akakati music munansonyiwa naye nze ndabulwamu oliwo studio ne wootasuubira ku mizigo bano basiika mpuuta eno studio mbu bali bakuba matatu bano bakwa cambu muri mu studio kyova n'ennyimba bazibba nnyo bajja ne bawuliriza mbu ati kati omuntu ayimirira wano ku mulyango eno akwaca oli ali gundi mama nakyolaba oli ole music ayingiramu n'aboogera ebweru olaba oli adduka nagenda n'alukira mangu nga gwe tonnafulumya oba okyalimba munda ng'eno ebweru biiti bagiyina kyekyo oga ojanulibanga balubbe kubanga tulina protection bamalina okudda ali mu studio n'akwata essimu n'agamba mugiwulire eyajja ebigambo babiwulira nanango gamba kayako muggo ogiwulidde nogiweereza abantu nga komoma n'ogamba babbyoluyimba lwaki obeera oweereza nga tonnataluyimba era okusooka n'ofumba toyinza kutandika kulozaako bantu ng'ebintu tebinajja kati ova olaba nti music w'ennaku zino somehow talina emabega bwekyali vayo olw'okuba nti okuba oluyimba nelukubakubamawo nelukuwa ne kasente naye nga mu future teruliyo bayitawo ensonga lwaki ennyimba kati zikuba ne lumala myezi 6 kyekyo kiwagambye nti oba weevuganya gwe kennyini oyo obeera opposition wo naye kati mwedda mwakubanga ennyimba nokuba oluyimba kati nga wagambye omulenzi yansiima kati ogenda okuba abakwabuzi ng'era omala era bagamba naluli lukube era ze ennyimba zafulumanga mwaka nti guno omwaka nfulumiza album omwaka ogujja ng'ofulumya endala n'oguddako ng'ofulumya endala bwekityo kati album y'omulenzi yansiima wagifunamu biki wagifunamu wakyebalamye dda wagifunamu kibenzi album y'omulenzi yansiima sijja kuba nagifunamu kino because nagiteekamu kingi naye baagigula kitono era kyenkana saako kubanga mukulu wa Bitex yagigula naye yagigula $3,000,000 yes zaali nyingi by then naye nga bwobalamuze ntaddemu ziringa mukamu kitundu okitegeera kati ate ate nga ne musho mwe nandifunidde ng'era nayo batuwaki nga batuwa kitono tetulina bwogerero erinnya ddene ffe twakolera amannya ng'erinnya likusinga obunene ate ng'enfuna ntono ate kati ku ssaawa zino omuntu abeera n'erinnya ttono ate ng'enfuna ki kubanga ate n'ennyingiza ki nyingi ku sha ayingiza ku social media ayingiza buli wamu ayingiza tutayina abayimbi nga bamanyi okuyimba ennyimba zaabwe ennungi naye ng'ennyingiza ntono naye osanga omuntu ayimba ennyimba ye tugitegeera naye afuna kubanga munaye kati gundi sources ezivaamu ssente za music ki nyingi ffe kyetutayina fe twayimiryanga ku albamu yo gy'otunze oba ekusaze then ne ku show gy'ogenda okukola ki okuyimba naye albamu yange eyo ate era sigyevuma because ye yantuusa ku kino kyenkola ki kyendiko kyenali singa okwagala nga ŋŋamba nsobola okuwandiika oluyimba ne nduyimbira omuntu alwagala nyinza okukwata ku bantu bwenti obwongo kubanga kuyimba oluyimba se omuntu alagala azine oba omukutte bwongo okitegeera era big up eri abayimbi mwenna abayimbi music akutte ku bantu abantu oba omukutte bwongo okitegeera ate nga music gwe twakola nga tasosola baba kati oluyimba lwowulira nga mubutuufu lw'abaana nga bw'oba osukka emyaka 2 tolina tolisapoziko nadduulya tosobola oktegedde naye ffe twakolanga music nga n'omwana ow'emyaka 2 agegenya n'owekyenda agegenya n'ennyimba ezo era ze baakubanga ez'abantu abakulu nga n'omutwe yali badde alulira naye nga taluggyemu makulu
omuntu omukulu asobola odutegeera ate n'omwana omuto era bwe yaluyimbanga era nga sirubi nga ne bw'oteeka ku leediyo tuula n'omwana wo ne mukamwana ne jjajjaawo mwenamena ne muli oluyimba naye kali kusaawa zino waba oluyimba olutandika ku tv oba ku leediyo n'ogamba mukamwana genda oleetere ku mazzi g'okunywa nga ntisigobadde oyagala kuba twagala waliwo ebigambo ebirimu nze naye nange nina ekintu kye neewunya munansonyiwa serugazigazi ate sizalawa naye UCC simanyi mulimu gwayo sometimes gugiremerera sometimes UCC munansonyiwa kino kanjogere nga ntunudde ku kamera simanyi mulimu gwammwe sometimes because omulimu gwammwe kumanya ebifuluma kuki oluyimba olufuluma ku mpewo nawulira oluyimba n'ogamba naye ddala luno oluyimba lwayiseewa nerugenda ku mpewo oluyimba ne luwagirwa nnyo ne luweebwa nnyo gundi sigamba nti oba nti omanye ennaku zino bw'oba nga ayogera ku kintu ekituufu omwavaako oyogera biki wayimba biki mukaddiye naye nga mu mazima ga Katonda UCC waliwo ebintu byembuuza biyitawa ne bigenda ku mpewo nga mulaba anti bagamba mulembe gwa Jensi kyokka nga ate mwefuula bannampulira zibi ku bintu ng'ebimu nga bya muziki omu agenda ku nvundi n'ebintu ebiyita ku social media abantu bawemula bantu ne boogera ebigambo ebibi nga mulaba naye bavume ku muntu wano nga waggulu awo nga mubiwulira byo babiwulira babisengejja bwe bavuma ebibi ebikwata ku muntu yenna yenna nga babuvunanyizibwa nga mubiwulira abantu abawemula bannange UCC erimba muyeddeko nze lumu nja kujja mbeyambulire nange mutubuulire omulimu gwammwe kwewuba mu bitabe oba kuwuliriza ebintu ebifuluma ku mpewo ate nga balina obisengejja gwe mulimu gwa akati nkyali ne mama Queen akati Queen Florence kati tuyingira ovudde ku album ya Mulenzi Yansiima kati kye kyaddako album kye yaddako mama okufuluma Mulenzi Yansiima that was 2001 nafuluma album ki 2001 nafuluma album y'abakwabuzi Nzasire nfunye mpise nkyamu kinabukanyambula ntembe kimbuze sijja zigenda nnyo kuba abantu bazimanyi natakana wegola buli ssaawa nadabulwa kwazika wadde akalowoozo omukwano mu nsi muno gwadda wambuuza nze abakwabuzi munyiye kalenze era muntamiza abasajja naye bakamanyi nenkafulumya mu 2001 akayimba ako omuntu atakumanya ayinza okukuwaayira nagamba waliwo yakiri kutuusaako oba kyava mu bbanga ekyo kifa ku buli mukyala kyenakugambe nti fe tuyimba muziki asomesa ayigiriza nawe waliwo ne bannaffe abatasobola batalina bwogerero nga ekintu kyamutuukako naye nga talina wagenda kuyita kukola ki naffe bitutuuka naye bwawulira akayimba akawulira nga kamukuttekera akaweereza Lutaakome namugamba nti Lutaakome wakinkola naye akayimba kaako namugamba naye oke kankukwasa Katonda okitegeera so ekyo tekirinze manyi balwalingulu ennaku ninga ate lwasanyu kuba amaana obivaako ebyo noganze kankube ate munnange oba onaakolaki bakukwabudde era bagamba nti naye oke kambakwase Katonda noga nti kankuba ekidongo ate kati mba naakolaki naye basajja mbamulekeraawo bintu ebyo tebiba birungi abakazi nabo babikola basajja bakwamu naye abasajja enduulu yaffe si nnene yaffe si nnene ate ojja kwewuunya nnyo nti omulembe guno edda abasajja be bacunyanga abakyala mu nsonga emotionally naye kati ojja kwekanga nga percentage erabika yatuuka abakazi be basinga okucunya abasajja emotionally anti kati olaba abakyala nabo baalabuka byabasukkako nnyo nabo ne batuuka ne bakola ki nabakoowa basanga omukyala baana bana single mother tuba tetubyeyagalidde baana bataano omukyala nga buli omwana n'ekitaabu naye nga kiva kusooka gwatandikirako ngoloza nti ono ye tata w'abaana bange kumba oli ku ddebe ekkalo agenda beerawo kumba oli ku ddebe ekkalo olumala kufunyisa oluzo olumugamba
nadduka ovudde mu ssomero ne bazadde bo bakugoba ewaka ekibiki tolina na wakubeera ate n'ogwa mu bulandoni owulidde ogwa mu musajja nga bamuyita bulandoni ali naye n'agenda n'olowooza nti naye ate yagenda okuba omuntu ali ne bulandoni naye n'akikutuusaako ali naye n'akulekera akaana kagamba n'ogenda ng'ozaala obwana ogenda okulaba ng'oli mu butaano oli single mother naye nga tewakyeyagalira oli n'agamba nti ewe malaaya naye nga nedda bambi buli omu yajja mulungi n'alaga tukalaziza ng'obuzibu bwakufuula single mother bwava mu bakwabuzi kibi kati yeyo album yakwongerako ki naye bakwabuzi nali awo ntandise okuba nga ntegeera kubana nali neekozesaawo nayongerwako natandika okutambulako awo nembeera nga nsobebivulu bitandise okwongeza kasente awo nga nkola naye era nga tetufuna nnyo ngaera ekiriwo kati twali nga tufuna ekitubeezaawo yes sijaga nti netutwali tufunako naye yanyongerako yanyongerako bana natandika okufuna emikwano awo nali ntandise okuvuga ku mmotoka okitegeera nange ntandise okulaba gyenkola ki gyendaga kati vidiyo zomwazikwasaganyanga mukyala zabanga za bbeeyi ebifo byalabikanga kuba ennaku zino Uganda ekuze ekulaakulanye nti kati niwogendawa ebifo ebiri ebyakabiwa omusobola okukwatira vidiyo ebiseera ebifo byabanga bya bbeeyi ng'ate tebirabika era ne vidiyo nazo zaalinga za bbeeyi kubeera baali bakwata vidiyo ennungi baali batono walingawo DCR ne Image Vision yakwatanga music wange Robinson ndowooza be baalingawo oba naani awo omulala baalingawo Image Vision DCR Image Vision oba waaliwo naani omulala era nga baliwo nga 3-4 era nga ate era n'ebifo byakunoonya era nga boogambye ate byakusasula ng'okuyingira awantu nga wano nga si byangu kakati kwini challenge ezo zofunye mulamu bw'endongo n'otuuka wali otuuseeko awo n'ogamba naye bw'endongo ngyesonyiwe ng'olaba waliwo ekikalubye oba waliwo akulwana waliwo embiranye wakati mu music challenges enafuna mu ndongo nti natuuka ekiseera nga neekozesa ng'omukyala naye ng'olina abakozi bangi nga bonna olina obayimiriza olina abakozi abasukka abawera 40 bano okusukka naye mukyo nga abamu bakulabanga omwana omuto tolimeti kubeera nti obakulembera bakiraba bulala ekyokubiri nga buli kyogezaako kugamba ng'ate abakulwana oluusi bwe baba kuli kuki olisegere kati oli mukyala buli kimu opangisa kipangise opangisiza ebyuma opangisiza emmotoka ebitambuza opangisiza bbaasi eneetambuza abaana kati n'otuuka n'ogamba nti kanneegulire ebintu byange bikole ki kanneegulire ebyuma mpona okukola ki okupangisa kati ate bennyini ababikolamu ate nabo ne bakozesa eki advantage mubanga katuuka ku sho mugenze drive ekubye ebiki anti kwini kebe efudde naye nga kituufu ye yakoze ki kati nga technician nyini n'abikwatamu ne bizikira nti ate bibadde ki nti ate waliwo ekifudde baagalayo emitwalo 6 bayireni nga nazo nnyingi oluusi banoonya nazakunywa ku kyekiro kafyuzi yennyini yakejjiddemu ate olina okukagula oti okazibole ki boda ku motoka gye waguza etambuza ebyuma mugenzi oba onaatera otuuka ng'ate nowe motoka gamba ti kalankisi ekutuse oluusi ne kalankisi togitegeera nti ate katuga nti tesobola kuva mu kifo okuggyako nga tewaliwo ya mobile money kwegamba n'otuuka ekyanoga naye kati bino wakola ebintu kufunamu nabali bafune ate sekikemu obeera mu maziga buli kaseera naye ng'ekikozesa ekyo kubanga oli muki oli mukazi oli mukyala okitegeera buli muntu akola nga bwakola ki nga bwayagadde ne challenge endala gye nafunamu lumu baasiba abaana bange entebe awo naye otwala ekigo okumala emyezi 3 ekintu ekyo kyankuba wala nempulira nga music yantamye nengamba lwaki sibivaamu kati ng'olwo biva ku ki ebyo
bagamba bakonamidde ba president naye nga si bwe kyali waliwo ba president abaali bajja mu ggwanga ne tugenda bulungi ne tusaba gundi olukusa ne batuwa n'ebbaluwa ya poliisi okukuba drive kati nze drive zange zaalingako abaana abazina badansa kati ne batuwa olukusa ne batugamba naye drive mwina gikuba okuva ku ssaawa 9 nga bagundi baweddeyo ba president abaali bayingira eggwanga kati byali byakyogamu si kyajjukira bulungi kati era bayingira paka baali bayingira baali bafuluma naye nga bikoma ssaawa 5 ez'emisana era ssaawa 9 bwe zaatuka ez'olugoozi batugambye drive netandika baana aba bali ku drive ne babakwata olukwakwako n'abawala abazina ne baga nti mukunamye simanyi biki mukubidde ebidongo bwa president biki mu kooti cwi babanguya myezi 3 ekigo abaana 10 abaana ayinangako n'abantu abandika emabega simanyi oyo ng'akyali mu ndongo sijja kuba bingi era byenafuna kuba music yajjudde eddogo gwe tewafunako experience oba nosanga akale ku samwe nga bakateze mu lujjalo zeno ndaba wano ekintu okikiririzaamu nakyo kikwata nesikiririza mu ddogo ondoga gwandeeta Mukame yandeeta ku nsi yamanyi yamanya amajja gange n'amadda okyegedde amagenda gange n'amadda Mukama aba akola ki agamanyi era bwokkiriza nti gundi andoga nga bikwata era ndowooza nze obireeta naawe n'obikosuka onoga nti bikuddire n'obikuba n'etteke naye nkugaa bikuddire kuba tolina buyinza ku bulamu bwange seriously tolina kitegeera kati eyo albamu yo yaliko nnyimba ki abakwabuzi kwaliko nnyimba abakwabuzi kwaliko taata w'abaana kwaliko n'ez'abatabani bange waliwo oyo gwe bayita producer Senyange kwaliko oluyimba lwe kwaliko n'omulala buvuka amuyita Medica muli naye kwaliko oluyimba lwe kwaliko n'olulala twayimba ne Spark baluyita Ekidongongo Spark Sebabi kati zezo nyimba ezimu ezaaliko kakati music otuuse okubya eyo album kati yo impact yaleeta impact ki ng'ovudde ku biri ze ofunye ye kati Tutumu tusooke twogere ku Tutumu kuva wali wabeeranga Queen dancer abantu babanga tebafaayo nnyo bagamba just dancer kati omala okuba erinnya omala okuba watandika otya okuyita mu bantu simanyi nawe nyinza kikugamba kyenyinza okugamba nti Tutumu lyange nalifuna olunaku albamu yange oyo yafuluma nti olunaku olwo nga baga nti albamu zafulumanga lunaku lwa Mande ate nga kubaako limiti y'abayimbi ate nze nali muyimbi mupya kati olunaku kwaliko abasajja 3 nga bagenda kufulumya albamu zaabwe ate nga baafulumya dda kwaliko Geoffrey Lutaya baali agenda kufulumya luyimba ki ndwerabidde nga kuliko Kamiliyoni agenda kufulumya Mama Mia nga kuliko Walukagga afulumya oba yali muzadde oba yali lunaku luyimba ki kati ate nga nze ngenda kufulumya mwezi yasima ate nga nze sifulumyangako kati ne bagamba Abitext bwe muwala oyo tebali mulese mu basajja bano banga ye tafulumyangako ate bw'omuleetamu bamanyi Abitext n'agamba ngenda kumufulumya nze mukyala yafuluma kweyo Mande y'olwo olunaku omupya mu field ate afulumidde mu basajja abakoze eki ab'amaanyi naye albamu yange olunaku yafuluma nange neetya kubanga natambula nali mu taxi nga ebiseera byali bya teepu sirabira naye nga mpulira siivuganye nga bano abasajja batambuza obuteepu nga buli batunda obulayo nga buli kimu taxi yono ng'ennyumba zange zegereeyo nga buli wamu ate waliwo vidiyo nti oba bategeere nti yinze nga njagala kwesunako neŋŋamba yenze oba balimba ate awo ndina mu bya taxi nali ngenda neeyo Kasubi kulaba bakwano bange ne bankubira amasimu banange voice wulira bannange ennyimba zo bawulira naye nga sikkiriza okitegeera kati okuba vidiyo ne bamanya nti yeno face ya Queen Florence bagenda olabira ddala Queen tewafunamu buzibu kulaba nti kati katugeze mu bintu bya relationships nti olaba omuntu waba w'amaanyi nga mututumufu abasajja ne yali badde akwagala atyamu n'agamba nno nze ajja kunzalawa nafuna makiraasi ye ekyo tewakituukako
No, ate mukama yanyamba tunafulumiriza album era nali mukyala mufumbo. Nalina omwami. So nabye sibye ndiko nnyo ate banga yalinga ampa support. Kirungi. Yali ampa support nnyo. Kirungi kubanga endongo kijjanyanya abawala abalungi nga batandika. Byo bibeeramu era tebibulamu bakwana biki. Abawala abalungi nga batandika endongo babonaabona nnyo ba. Naye ekyo kibeerako gwe okubebereramu ate naye nze ekintu ekyenjogerera buli interview nkyogera nti by the way wadde ebintu bibi aba abantu kiki simanyi biriwo kati. Batubuza abaproducer baba batyate babagiranga namwe abaproducer batukolera music nze Dr. T sina kyemwogerako yali musajja ali principled salabako muwala yenna mu regime yaffe agamba nti Dr. T yankubye kabina mba nnimba kubanga apart from mukyala gwe yalina betting program by then niyete babiri n'ebyabali abasajja balinga bafokasinga nnyo ng'ayagala nnyo aleete omulimu ogwaddala kati ate bw'anadda ku muwala n'amutega ekibatu omulimu tegujja kukola ki nga baagala nnyo okukepinga amannya gaabwe abasajja abo beewanya ekitiibwa byoyitabula baalina ebitiibwa batonewo saabiwulirako nga bwe mpulira kati. Abaproducer b'ennaku zino balina n'ebitanda mu studio. Ab'ennaku zino birabe ndi simanyi naye kakati oyo taba professional ekintu aba agudde mu kigwe ndowooza. Kati tuvuddeyo eyo ati tuyingira mu mbeera ey'okuba nti social media eyingiddewo music eri ebweru abazungu bo kuva dda copyright zaabangawo kati wano nga tekibangawo naye ate media platforms zikosobola okuteeka music zo ne zibaawo nti YouTube weeri, Apple Music weeri, Spotify weeri, tetulina copyright. Music wo ku influence gyali eyo YouTube buli ku mukutu ogw'amaanyi ogwa music gyali omufunamu otya gwe amuteekayo omusolozaamu otya oba ani amuteekayo era music waffe twagenda obitegeera nga baatubbabadda era yensonga lwaki nti tubadde nga tulwanira etteeka lya copyright kyo sijja kugamba newatali badde nze ayimbi bangi nnyo abatafunye mu music waabwe nga bwe kyetaagisiza okujjako abaakati ababangufu ate naffe tugenza okubanguka ng'obudde ki nga bwebwo naye nga okusingira ddala era ffe baatubba nnyo naye kati tugenda tubirwana tulabe nti tusobola okufuna muki mu music waffe naye nga abaana b'obwongo abasookerwako bo bakitukola ebbanga eryo lyonna lyonna ne balya ssente zaffe ne bateekayo ennyimba ndowooza ogendayo n'oziranoga nga biraba naye kati natandika oziropa era kati ezisinga ziri ku YouTube yange ezimu bazijjayo ya ezisinga naziteeka ku YouTube yange kirungi kakati ebyo byonna bivuddeawo kati we tuyingira mu biseera bya COVID 2019 tuyingidde 2020 endongo yakyukamu kuba emyaka gyalinga ebiri nga teri kivulu teri show wasustaininga otya obulamu era COVID yagenza okujja ndi mukyala atali nnyo nti ndipendingira ku music COVID yagenda okuyingirawo ng'era sikyali muntu adipendingira ku music saagala kulimba kibi nnyo okubeerawo n'olowooza music alinga mupiira nti otuuka n'obeera nga tokyali nnyo nti gwoli ku foomu era kyenyinza okugamba abayimbi tobeeraawo mukubanga gw'oliko leero n'enkya n'emyaka 10 egirijjako n'abiri nadda ojja kuvaako kyova nti muvaako ne muggwako nga temulinako mwekoledde ne waba okyali mu music waka businesses endala zokola ki zokola oba okitegeera kuba nze COVID yagenda okujja nga nina ne group gyenkulembera Musician Legends Association mola naye nasobolanga okubasakira emmere ne bafuna ebyokulya okitegeera ye aba legends nga mbasakira ngenda mubagagga bange ne mbagamba abayimbi banti balina kyakulya sijja kulimba byatukosa naye nze mu mbeera z'okubeerawo nali nina ebyali bimbeezaawo saasiba ku njala isweya mba nnimba nanyumirwa obulamu mu COVID nabinyumirwa okubanga nze siri nti mmere ya leero mbu leero olwesikoze sijja kulya
nina bisobola okumbezaawo wankwadde obulamu bwensi bukyuka nti kale buyinza okukyuka nenkya ne bibanga biganyemu naye si ti leero bannange waliwo ekibaddewo nemmere sigirina nedda embebaawo covid teyakunyiga nze teyanyiga saagala kulimba wadigidde obulamu nanyumirwa omuntu obeerawo nakazendeko akasa okuyamba mu kizibu okitegeera edda twabeeranga nga bakadde bafe bateeka ebyanzi oba bayite ebyanzi ebigundi bino waggulu gye bateeka emmere efumbiro ekibanyi nti enjala bwe yagwanga ng'osokolako muki era abaana bakakati muyige okukola ebibanyi obeerangayo n'ekibanyi kubanga obulamu bw'ensi bukyuka wabaawo embeera ekutomera nga ya mwezi gumu ebiri oluusi hiiti nebulira ddala eddako ng'ogamba kubanga sikyalinya ku siteegi siirye nze mmala n'ebbanga nga sigirinyeeko era nga ndya bawendi segeti nga neeyagala kati bubaka kibwowa omuwala omuyimbi omuto atandika endongo essaawa zino sambi zino kuba tebikyafaanagana ebyerulye wammwe na wano kati essaawa zino obubaka bwempa omuwala atandika endongo bwobanga oyaga kuyiga kuyimba oba oyaga kuyimba fokasinga kuyimba kubanga obutandika okugaba ebitundu bye ebyekyama bajja kuwagula ogenda okufokasita ng'ate ofunye obulwadde nga tokyalina makulu ng'ofunye n'obulwadde nga n'obulamu tokyalina so oli bwagamba nti naatega ekiwatu ng'oyomuvaako ng'ogende walala ate wali kisukoleta mu music nga tolina busobozi soka omale okuyeeyayo akasente kaka studio ogende mu studio ng'osobola so siga sirina ekibaleetera obuzibu kujja nga bukimutayina nera nkitagiyina n'oli okuyamba naye alina okubaako wakolaki wafunira kyenyinza obbagamba abawala ate era n'abalenzi totunda kataka kajjajjaawo ng'ojja okukola muziki owulidde kabodaboda kakale kakuwa 10 okatunze ng'oyingira muziki ssaawa yonna omufuna muziki saalamu ate ekirala muziki talenti si buli ali eyo nti ojja kuyimba bakutegeere si buli ali eyo nti ojja kuyimba omanyike oba onyumise nti music yeetaagamu talenti adiwaaka okitegedde ojja kuva eri otandika okookolima watunze ettaka naye nga tiryagana nakuya byoyimba kuba tebinyuma toli muyimbi nawulirako era omuyimbi omu yalina mukadde oba baali bamuyita simaya jjajja kwini simumanyi ettaka linagende wa producer omu ne bamukolera ennyimba oluyimba oluyimba baali baluyita ebyennyanja bitunda ebweru bannayuganda tawulira sitoriyawulirako oluyimba yagende wa producer Didi n'omugaa gwetunda buli kyolina ogenda kukakasa enendongo ogenda giwamba nga mukyala mukadde nnyo myaka nga 7 ate otabakusanga wetaddemu akaguwa wetunoonya kujja dduulira olaba bakusanga wetaddemu akaguwa wetuze eshegeera banna endongo edisappointinga endongo si ya buli omu kino kyali kino kitone kati ekitone kyavaamu okufuna ki ssente kati ate abantu abamu beerabira nti kitone bo baloze kya buli omu ojja kuva gy'ovudde waliwo n'abayimbanga nga ye tali ku ssente wabula nga kitone nga nekyakola ng'akiyina munda kyofunamu nga tagenderera ate kyovala natekati ate music ate n'agenda yonooneka ku ssawa zino ate kati abantu baddira ne baddira ebitone ne babivuunika eri ate ne baddira ebitali bitone ne babiteeka ku mwanjo olwokuba baagala ssente nabyo babiyita bitone ennaku zino kyengezaako kugamba ebitone ebyokuyimba tyosanga purezenta olwokuba muwadde emitwalo 2 naye nga nebyennyimba tebitegereka nakwata oluyimba lwange naluteekayo n'alukuba naddira omuyimbi atalina ssente naye ng'ayimba bulungi nakwata oluyimbayo naluteeka mu kasasiro odidde ekitone ddala ekituufu okisudde mu kasasiro olwokuba oli talina kati odidde ebitategerekeka obyetidde abantu olwokubaako oli akuwaddeyo ebyo nabyo bibi ekyo nakyo kisse musiki olina alooza nti sente oteekamu sente nti yayimba oba amanyi oba tamanyi yajja okulabwa netuva ku mulamwa netuva ku bantu abayimba oluyimba omulala akuleeta oluyimba noga
ono omwana waawa ng'eddoboozi ddungi story nnungi nanga munaye ennyimba munnange tebazikuba ne tuziwa owulira ebiyimba nsobola ebiyimba byempulira nenjagala netuge kiri bakikuba buli ddakiika nempulira njagala netuge kyova banga bukaseera mbuuza UCC muli kuki mutusi namwe UCC namwe mukoze kyamaanyi otwononera endongo bagamba mbu bayimba ebyamakulu tebabiwulira anti bajja biwulira singa UCC egaana ebitali byamakulu kumpewo omuntu ajja teekayo obudde awulirize ebyaki naye UCC naye ekoze kyamaanyi okutwononera erese ebitalina makulu nebigenda kumpewo ebyamakulu nebisigalyo emabega so singa mala negamba nti nedda oluyimba terujja kugendayo olw'amakulu nelugendayo abantu bajja biwulira kati walibaddewo akasengejja akagamba nti omuyimbi bw'ati atanatuuka ku mutindo bwe guti teyanditaddeyo oluyimba lwe ku gundi kuvuganya oba ku radio oba ku TV naye kati akataliiwo twaliwo mutindo gwawo nti atanatuuka ku mutindo bwe guti akasengejja nze kensaba ennyimba eziwemala ziwerebwe omuyimbi nga byayimba tebirina makulu tebirina nsonga lwaki bigenda ku radio oba ku TV tebirina mukigeera tudde ku music ddala kugereza nenga ndi Afrika yajja ndoza nange sinazaayo lwaze nagenda otegeera nga Afrika ekola ki nga weeri bwolooza lwaki weeri paka kati nga naffe ffennyini n'abaana baffe nabo bajagala ennyimba zeekubereza amakulu tezijjiggwa ngakeerekya era ekuba by'amakulu ndowooza nti yo teriiwo yayita mu kuwemula ddala olwalewuddemu olimbala Afrika olwemula ogisinga maanyi erina weesimba amakanda omuntu natayingira kababe bano abajja era oluvannyuma ba Eagles baani ba Cream nkugane ne batabani bange bennyini benzaala bamanyi okugamba amatwaleko mu Afrika kati olowooza lwaki bajagala kubanga enyuma tubyekuba bya nga nange omukulu amanyi nga mami lwaki lwaki nze nange twentwalako mu Afrika tugendako mu Afrika you get naye nga nange nagisangawo n'omwana wange agisanzeeyo kyegeza ne muzzukulu wange ajja gisangawo mukama wali lwaki abataddewo obulamu kati live okyayimba omuntu ayagala okulabako live ng'oyimba akusanga wa olina kyotegeka okuyimba nkyayimba ate era omwaka ogujja ngenda kuteekayo ekyo concert abantu bange bawagizi bansaba ennyo bambe concert next year oba ntya munsabire bulamu concert egenda concert ejja kubaayo mukiwulidde ekyo abalabi b'emboozi tebankadde kakati Mama Queen kati gwe nga wogambye nti music alinga mupiira gw'olina omuntu gw'otunuulidde oba gw'otendese oba gw'otegese gw'olaba ayinza okudda mu bigere by'okukyewakola naye era nina abaana be nateekateeka kiyinza okugamba kati nga abagamba producer Senyange baatandikira wange Basilivia Namugenyi baatandikira wange n'abaana bamu abaliyo Namugenyi yatandikirawo era gye yavugana mu Eagles so era ndowooza waliyo n'abali eyo kale besinaba nti oba bali mu ngalo zange naye nga nabo bali kituufu akati munnaye omulabi w'emboozi tebankadde tuvudde wala nga kyalo ono Queen Florence akulambululira yenvuddewe nsikeyo endongo byalabye ebyayiseemu ebimusanyudde n'ebimunyiizizza so kansubire gwe omuyimbi omuwala omuto gy'oli ofunyemu ekyokuyiga atandika oba yatandika edda mukyasobola okwetereeza abayimbi bakyuka ne music system yakyuka olaba tufuna abantu bano ab'ettutumu abakikuba okuviira ddala emabega netusobola beebuuzaako bo bakikolanga batya musobole okubatwalako ku magezi kubanga emabega edda bino tebyabangawo ayimbi ng'okumuggyako interview ekinene nnyo aba alina agenda ku radio Uganda naye kati tulina platforms tulina social media tulina websites ama TV weegali abayimbi nga bano ab'amaanyi tubanoonya ne tubaako bye tubabuuza era ne tubeebuuzaako ne babaako ne bibatutangaaza ffe bye tutaategeera so kakati Mama Queen kati olugendo lwa music okuviira ddala emabega olina omuyimbi gwowa big up n'ogamba munnange gundi gwe singa teyali gwe singa siri wano
naye kyonna kyogeddeko mu kusooka bakyogeddeko baparoni ndaba bagamba banyamba mu studio bamwami Sebatta Steve Jean Dr. T naye yakuwa muziki wange era kubanga naye singa teyankubira bidongo binyuma sanga muziki wange teyalikoze eki era mwebaza nnyo kati gwe wali oyimuka music industry no muyimbi gwe watunulira noganayo muyimbi oyo natunulira nnyo Sala Birungi ne Carol Kimera Kazi ne Mariam Ndagire Mariam Ndagire yali mupya ndowooza kubali yali mupya naye nga bali ba inspiring nnyo kubanga nali mbagala nnyo ate twalinawo by then nze natandika okutegera muziki kati gwe mu nyimba zonna zewakuba kayimba kiiko owuliriza n'ogamba naye nakuba eno munayize ennyimba zange zonna ezisinga nze yaziwandiika yenze naye ate oluyimba lwensinga okwagala mu nyimba zange wayita gunnumira ki sonyiwa kusumbuwanga ku ssimu naye ate sirina kyakola gomera amasimu gange genkuba bambi bwe nzikuba tonyiga airtime ntadde kawera nga kyenjagala yembooze ya laavu ati ntandise nyiga esi tutandika okumenya olwo ye album gyensinga okwagala oluyimba lwensinga okwagala baluyita batya oluyimba olwo gunnumira ki naye gunnumira ki bwe gutya omukwano nga gwenjagala ate gwe tonjagala naye Mukama muzibu nnyo kubanga gaba ebintu ebitakwatagana mbeera awo nentuyana pressure za love nga zinnuma ngenzaako era ennyimba zo kizibu okubanga nina lwe sisobola kuyimba at least yadde ebitundu okitegeera ati awo manyi music nakwagala nnyo kyobola mbadde ntandika nabagambye yakyusa endongo okitegeera wakyusa endongo omuntu asuubira kino lumba lutandika ng'oluli wansi ate ne lugenda maaso muntamye abakwabuzi omuntu yatandise ng'akaaba ng'ali mu kusala lingala kigenda maaso olumba olwo lwalina parts lwalina endowooza emyaliriro nze naligisa oluyimba lwalina emyaliriro ng'esatu lujja lukyuka otandika okaaba n'ogenda mu kuguma waliwo ebintu byetukako neweegumya ng'omuntu esebo kale nno oyo yabadde Queen Florence yakuba ennyimba nnyingi nga bwe muziwulidde ate nga gyeziri ku platforms zonna osobola omunoonyako osobola omubuuza kati mama Queen akwetaaga akufuna atya namba y'essimu nnyinza obutagiteekawo nnyo okubanga naye bujjema kindye kwenisba ne ku mitimbagano gyange kwonna kwonna nnoonyezaako by the way tuyina ngenda gikuwa ey'omulimu namba yange ey'omulimu eyo ojja giteekako awo kubanga tuyina Queen's Production ebba ne muzikiriza empisa akalango tuyina Queen's Production tuyina ba Ushers tuyina catering tuyina ba byonna bisanga mu Queen's Production omuntu guyinza okuggwa ng'okubidde omuntu omu nkugambye gwe kuba bukube kandi mujje tegeera tuli ba events organizers tusobola okuyambako abantu abeera ne ssente naye nga tasobola kuorganizinga mukolo gwe mu byonna gukwata Queen's Production gyekwata ogigambe nti njagala kino byonna tubikutuusaako tulina obwana bwambala bubanga obuva mu nnyonyi ate nga ne security tuba nayo yesebo oyebale kati nno yabadde Queen Florence tuli wano ate beerabira kujjako Queen Zibbe Makindye opposite military awo tusanga niya tandem kati tuli wano munnaye ku Makindye Forest Park bwe tusobodde okusisinkana Queen Florence the legendary the queen nga bakwini tebannajjanga ye queen ate nga mazina mu kuyimba
mubiki mu bulungi kwegamba bambi ye queen yali queen ate era queen nga w'omulaba bwe nabuuziza kinyankole kiki Kinyarwanda na Kiganda nga Kiganda teebereza era Abaganda temuggwamu maanyi olaba naffe tulina bano ba queen okitegeera tuli ku Makindye Forest Park obadde ku Mboozi Tebankadde Omwanjuzi Ntale Cyrus ku kamera Zenamax ODB Films ne mukama waffe Mboga bali ku ddembe Mboozi Tebankadde mwebale mbeera bulungi oli ku program Emboozi Tebankadde katukenkuka ebyedda mwe bye muyita ebikadde